Olw'omukaaga lwanga 23 omwezi ogw'okuna omwaka gwa 2022, Kennedy Werewanga, omutuuze ku kyalo Akipeneti mu ggombolola y'e Buteba mu bitundu by'e Busia, lwe yabuzibwawo abantu abataategeerekeka. Okuva olwo abafamire ye tebaddangamu kumukubako kyamulubaale yadde waakiri okuzuula omulambo gwe. Kati abafamire ye basazeewo okuziika omugogo gw'ekitooke oluvannyuma lw'essuubi okubaggwamu nti bandimulaba nga mulamu oba nga mufu. Brother wange baamuwamba eyo enambaale Kenya, naye ffe tubeere ne Uganda. Kati tumaze emyaka 2 n'emyezi 6 ne tumulaba. Kati ffe tusazeewo tuziike kubanga tetulina mirembe. Abategeera eby'ennono mu kitundu kino bagamba nti ekyakoleddwa kigendereddwamu okusanyusa omwoyo gw'omugenzi bw'abanga ddala mufu asobole okuwummula emirembe. Kati ng'ab'ekika n'ab'amaka mu mbeera y'ekiwangwa basazeewo ne bayita omwoyo gwe ne bagula essanduuku ne batema omugogo ne baguteeka mu ssanduuku ne bamuziika bamukolera emikolo ez'okuziika nga bwe baziika omuntu. Tumezika spiriti yake, lakini mwenyewe hatujampata. Tulikuwa tunaomba spiriti yake itulie penye iko. Yadde nga baziise ekitooke, omukolo gubadde gw'amaanyi era nga gusombodde abantu abawera. Guno gwabaddeko n'okusabira omugenzi okwakulembeddwa abasumba b'ekkanisa y'abalokole eya Ruho Afanue. Essaawa y'okuteeka essanduuko omwabadde ekitooke mu ntaana yabadde yanyiika eddala eri ab'eŋŋanda Zawere, nga waliwo n'abaalabiddwako nga baaziirana ng'oyinza okugamba nti babadde baziika muntu yennyini. Abatuuze mu kitundu kino okuziika kuno buli omu akwogeddeko bubwe. Bamubuzaawo tetumanyi gye yalaga, naye mu byonna no lwe lusoose okulaba nti baziika omuntu atalabika. Omuntu oyo basudde awantu awo wenyini mujja okulaba ekintu nga kikwata abali awo ku family eyo, oyo ng'atandika okwogera nze ndi abantu gundi. Tanga atubuulidde ne ku ngeri gye bafuna oba okulonda ekitooke kye balina okuziika. Akanyonyi ako bwe kavaamu wali, buli muntu atunulawo awali emiti oba awali ebitooke. Bwe kagwa ku muti akanyonyi akasooka, ogwo omuti gwe mugenda ne mutema, ogwo bwe mugenda okukosa ng'omufu mugenda okuziika. Omuti oba ekitooke? Omuti. Ennyonyi bw'egwa ku kitooke, ekitooke ekyo kye mugenda ne musala, ekitooke ekyo mugenda ne muziika ne muleeta mu nnyumba ye mugenda kati okuziika. Were eyali aweza emyaka 27 gyokka yawambibwa ku kyalo Nambaale e Busia bwe yali agenze okulaba ku mukyala we Namba 2. Abaamuwamba baali babagalidde pasitoola era nga batambulira mu mmotoka etaliiko nnamba. Ono ku kyalo gy'ava ekya Akapeneti yali akolanga difensi w'ekyalo era nga yali mu mirimu gy'okusima zaabu. Mu mwezi gumu nga tannabuzibwawo, Werewanga agambibwa okuba nga yali afunye akasente akawera okuva mu mirimu gye. Kusinziira ku baffamire ye, abaamuwamba basaba emitwalo 4 egy'e Kenya nga buno bwe bukadde 12 eza kuno basobole okumuyimbula, wabula bwe baazisasula amasimu ne bagajjako. Akasema mama watumie pesa waniwache. Tukakuwa na bidii ya kutuma pesa. Tulituma pesa lakini hawakumrudisha, ikaisha. Ilipoisha wakakata simu, hawakupiga simu tena mpaka leo. Nilipoenda kwa ofisi ya DCI Kenya wakachukua hizo namba za watu. Yadde baziise ekitooke mu kifo kye, wakyaliwo ebibuuzo bingi. Gamba nga baani abaamuwamba, baalina kigendererwa ki, ye bw'abanga yattibwa, omulambo gwe guliwa, kubanga byonna byampuna nga wa mu nju akubbye.